Tusubwe kiddako ku AC Media UG. Obuvunaanyizibwa obwankeera bwandeetera okuyiiya. Kino natuuka ekiseera nga nze omulimu gw'ompitira gwonna ngusobola. Olw'ensonga yagala kutereeza. Amaka. Omukolo gwange gwasooka ogw'okwanjula. Esitole enyuma nnyo. Nali nga nkola jja kukyala. Newajja abawo omwami omu Mutaka Steven nandaba ku TV, si ku TV, yandaba ku ka video mu baneiba bweru kuli awo. Nga gwa kukyala nze musibiki. Bajja ku kyashi nambuza Solomon yogerera emikolo konze yine ko mu kukyala. Kati ngira kimanyi ye mu akwanjula. Ati nangamba nze nange ekirabo kyengendo kuwaayo nja kutwala mu kwanjula. Omukolo gwa gwasooka simayina ze bamuwa yampaka emitwalo 10 gwaddanno yeddi mabegako yampayo 10 nogera ku mukolo nasasulamu na school fees za mwana naye nasanyuka fees zali zintuddemu. Omukolo gwe nasooka gwalina Kawala naye mba mpitawo ndabawo health center eri Kawala wali kikube ekikirira awo gwali awo mami beddira kobe. Njagala okutegeeza obumalirivu buku omukyala amaze okufuna olubuto netugenda okukyala nga bino byenna byakweyiiya. Katugenda okukyala awo nno jjajja wange naye yampayo kantu nange nenyongerezaako naye ate era nakyo ekyokuwasama mu kyanguluminga okwogerera emikolo kubanga osobola kuyigira na kugugwo. Kyangu nnyo okuyigira ku gugwo. Kakati mukyala naye ng'obyagala nga tobyagala akati olwo so okola ku mukolo gwo ne babyogedde onyumirwa bunyumizi bangi bentutenze ku mukolo ne bagamba n'okungamba nze nkubulire gwo ntwala naye kamala okunwa mu Kawala nze nina ensonyi. Omukolo nga tagubaddeko yadde nga yavudde bakita kuvaako nga yavuddeko dda. Kati munnange tugenda okukyala twakyala wasenga ensonga zonna tuzitambuza bulungi kasente kaffe akatono nno. Okukyala kwaliwo mu 28 okwanjula kwaliwo mu 210 embaga nejjanga mu 2 oba 11 12 bwetyo. Kakati oli wamba wa bufumbo wampeta ne kundi kakati atoso okubeera sente wa bufumbo nga toli wampeta kakati olwo tugenze okukyala ensonga zonna ziwedde bulungi ezo nno nayo zanchunyamu kasente tolina bulungi naye nga jjajja engeri gyansindikamu yateekawo ko ku mugongo omutonotono. Ate taata tagala bimanya biwasa mama bamanyi mama bakukuta mama ngagamba omusajja bamusajja ate mama yayina kyandabamu andaba ngeri nze nina baganda bange benkulira yandabira mu kiti kyabakulu omwana akulira abaana be so byeyagalanga mangu nze mbikole ki ate teri sente omanga ya mama anti bakuzibika nzibike buli omu teri amanya nti akuwadde ate teri mama atayiwaawo mubiri bamama kyemba akoje ero research kati agamba manyi nkolako nebikunoonyereza olumu sente esinga okuwoma ya mamawo. Ffe bataata buli okola akasente oluusi ogaziya empire zaalayo abalala abikibiki naye bo bamaama jjukira aba yabivaako baalina be bano ate akasente bakayongera okujja sente ya mama mwana gwewoma atasobola era ogera n'omugamba omwana biki mulwane biki naye lamwe aba ne bagamba omwana ezo boto ze mbanywesezako biki nga bwajjayo sente ya mama ewoma okufa ndala era ewoma nnyo. In fact bw'otaweerwa eyinza okusigula n'otakola nga bw'olina kukola era abamu nali kansolinzeeko omwana Lotenya ni mukwano gwange alina gye yandabanga mpatta okwo okansolinga abavubuka nangamba njagala ojja oyogeremu ne mutabani wange nze nina sente ezemmala ndi bulungi alina ki NGO kyakulira naye mutabani wange teyabeerako na taata we he lacks a father figure so alina bingi byalakinga ekyennaku yamala okusoma naddayo n'akola masters yasibira mu bya ddiini yekwese mu ddiini tayagala kukola ki kuwasa nakukola kubanga akimanyi nti ono maama wakola ki era kyayagala mu counseling munnange omukisa guno
Nibino twogera omala n'obifunamu. Oli yandaba nangamba buli omusinkana emitwalo 10. Ajipira wao Sente nzirina. Naye ngo gwesinkana alabika. Namusinkana yo nategeera nti fana kyenzigiddemu. Kyakumuka kakowaza. Kyakumuka kakowaza kubutumiza. Okuwasa. Nnyo. Okwasa nti kwa esimu njikumaddamu gikwata. Munange nakoma kweri 10. Singa kati ndi mugaggamusi. Kulenga ndi mugaggamusi kubanga taddamu kumpayo chance era noli eyantuma yategeera. Nagamba yamulemye. Nagamba buli muntu gwe musindikira. That's why I'm changing different people. Nagamba ne counselors abakusinga nalimba bisindikiddeko. Naye gwe ekikunsindikiza byogedde mimanyi bya makulu ayitajja kusuubira nti byogenda okwogera. Okay. Jukira obo olina omulama gwe bakutumye bw'ogira n'odda kuki omulama bw'ogera n'ogera obanga atabiriiko nalina okuddayo ku mulama nemugamba naye kati omaze okusoma masters okyeyongerayo okusoma. I'll talk to mommy biki oluzungu lungi. I talk to mommy biki but I wanted to do PhD biki but you're not practical. Nga bw'okola omugamba lwaki tokola nobeera nga biki bwebyo kiri agamba okay I'll talk to mommy yafuuka olu talk to mommy neŋŋamba tufudde era nze omu ku balina obujulizi si mu bubi bannanga abatuuliriza ndowooza kirungi nnyo single parent okubanga taata nga tesi maama. Okay. Naddala ku mwana omulenzi. Bannasayansi bagamba omwana omulenzi bw'atuuka emyaka 8 ku 9 ayagala yeeyise nga basajja banne we beeyisa. Era abafunye obuzibu obwo gwe baali bantumidde tebafuna chance eyo. Okay. Olusabira mu bikomere eyo n'agamba gye wegendereze omwana omulenzi wakula ne maama we. Atuuka ekiseera wakiri n'abuukira ba brother b'abakulu oba kojjaawe. Mbwe ebirowoozo bitandika okutuninga okweyisa ekisajja 8-9 years. Okay. Yes, ekyo kiri proven. Alibadde nakukola na taata we. Sina maama. Batata. Baba bononamuko. Bononamuko. Batata. Naye kiri both ways. Oba kiri ku balenzi bokka. Research najikola ku balenzi. Okay. Yes, najikola ku balenzi kubanga abalenzi omulenzi asobola okuwasa omukyala yenna. Ate abasajja bangi by the bagumiikiriza abakyala. Okay. Olutobolo olusosanga amabaala gajjudde. Abasajja ennaku zino fejino wedding ze batuyitamu anniversary. Nze nebaza abasajja. Mugamba musajja munnange webale kugumiikiriza. Lwaki? Abakazi muvuma baba. Omukazi ayinza okuteeka ku doozi ya saawezi ng'ayogera biruma byokka. Banno baagula emmotoka otambuza bigere. Emmere tugulangule banno bayina ensuku tosolina kyosobola kula. Sikulu fees tumukujjamu lwampaka. Okomboza bakazi okwana enkya n'eggulo awo nasooka yiwawo. Na abakazi ayinza okussa mu kafunda. Abakazi bakinyiza ddala abasajja. Abakazi munyiza. Essaawa zino njagala okutegeeza nze anniversary gye ŋŋendako we mbanze MC noonya engeri gye nka packaging ne ŋŋamba musajja munnange weebale ebintu bino si naye sobola nafa abasajja batuyisiza ddala bubi. Ekyo kituufu era sisobola kiwakana. Abasajja mugumiikiriza nnyo ffe tulina ka ega akazaale abasajja nga bw'otulaba abasajja muwammanne kuwasa kolotya ate tulina obuzibu kati tubasabira kubeera baavu ate nekyagalekeka omugabo wayi kasita asobola okufuna ka school fees n'akamere tubeeraawo tubeeraawo. Nina mukwano gwange musawo ali awo ekibuye yaŋŋambako baalina famasi ng'amaanyi amaane bayavuwalamu kati nange yala okutegeera nti mmanyimu ka counseling naye nali nga mugulako eddagala ya jjajja wange yajjanga yalina diabetes kati netandika okunyuma emboozi n'okunyuma emboozi nga maze kutegeera nti ndi mufumbo. Kaakati naŋŋamba ennaku zino katwavuwalemu oyo tatuula nagamba oyo waba ne ssente naye kyerakamba buulire Katonda atulusanywa busonyi atulungamya bulungamya by the way abasajja bangi
nange nga mwendi waliwo tukanoga eso kamwesonyiwe ebikemo tulina bingi ekisoko omusajja obeera ne ssente waliwo tatango omu tuli ba mukwano nnyo tikatwogera emboozi nga ninga tulinga ba Luganda yangamba yayina bamama bange bana yangamba mu kukwana yakoma kwasooka nangamba balala bajja buzi beleeta bwere yangamba bajja batya nayina sente zange ayina ebintu byakola bingi sigwanga benabyogera bajja kutegeera gwentegeeza ayina ebintu byakola nga biri like ayina income eri like worth 2 billion kati bamutumira companies ez'abachina zimutumira ba secretaries kati nga waliwo olusi naye wabawa abaguze ebintu nga waliwo alina basa bakola ki okujja okuleeta ssente then waliwo ne bano ba secretary nga bwakutegeera akusasiza empapula zo bakusasule ati munnaye nga bagenda bamusasula mu miliyoni 2 abadde mwavu nnyo nagamba kange nempeka abakozi biki nagamba omuwala naye naawe webala okozi omulimu akwata emitwalo ngago agamuwa amwocha muwala agamba 2 si just kusetula papula nagamba bwoti tubafuna nabo nane bajja we bali yes kati nze nina company yange je nkola mutu kola ne tuna contract na Serena Hotel tudabiza machines zaabwe ez'ekiyungu eza laundry biki ebitambuza moto ebyo tubidabiriza machine yonna etambuza moto tusobola ogidabiriza kati waliwo bo balina departments ziri systematic muzungu ekola system yaabwe kati waliwo atunula ku invoice yo miliyoni mmeka 10 ono omulenzi omuto naye tega ayya nege bintu gyebiri ddala akati ng'ayinza okugamba yegwe leero ngoze weepapya kiki nomugamba sente tewali abakozi batubanja biki sya mama yakwagala akulaba atyo olw'ebbulu weefuula bize gyobeera sente ogenda zikuzikola biki abaana bakambwe ennaku zino omwana akugamba akagambo ng'otakula mutwe ate omanyi lwaki kati sisitimu egenze n'ekyukamu katonaawo ffe naddala abalinamu kasente economy is not doing well emimwogera nogolot ng'ekintu ekiraba nga nakasooka okubayo kasigino kagamba naye nga tojja kwogera because omanyi bagenda kubba kwata musendezo kati oli agenda kusoma game reading abaana abamu abawala balina game reading namanya nti no akasooka omukubye kapasinga information olina kyogamba so kati eyo ensonga bwekito ennaku zina abaana abawala tebogera na mimwa gyabwe but they can approach bakiyita bayina engeri bepackaginga n'atuulewa omwami omu yanyumiza omanyi nyumya nnyo n'abaami abakuluze kwekugatta emboozi yenze nagamba yavanga ewaka nga mukyala we yali munamateeka bayomba bikibye naye bwe banyumyanga ku ssimu secretary ng'awulira secretary ya building law omwami oyo kyasinga nga omuluma kuva waka nga tanywedde kyayi n'atuuka ku mulimu nandiko kunoonya abanaamuleetera kyayi kati secretary yajjanga ne flask n'obwokulya ate naakyusa buli kanaku ate ka income ke katono nebamutwala bwati musajja nomutwala abasajja bangu bakutegeeza omukyala ali biza obufuma bumulemye omukyala tasobola kubeera bize okuleka maka ge waliwo senga wange bamuyita sinamulindwa yadda kusenga namulindwa amaze emyaka 17 mu bufumbo bawe talya mmere yaku mulimu obuuli bamutindika batya bawe agenda n'emmere nga nsibe mu flask gy'anaalya ekyemisana azuuka saa 11 buli kanaku oba 10 abantu bali mu bufumbo bw'otamanyi ggwe abantu bali mu bufumbo obutuuse nalini nawe abanafu yes nalini nawe nkola counseling senga wange oyo yennyini naga nina omulama nga nakuwulidde oyogerako omwami wange 17 years emmere gy'alya ku mulimu nengi mufumbira ekyemisana agenda nakyo n'ekyenkya can you imagine flask abani flask 3 eya chai
eyekyenkya mubeeramu akamondo oluusi ne kannakati biki ate ebintu ebyo ogenda byetegereza ngono byakola bw'ojja waffe ffe abayita bakojja ne basenga bye tukansolinga abantu nti oba n'omwami akuzeemu ku kyenkya olina okuteerako kannakati ako kayambako ensujju zinc kannakati kayambako obubiri ebya blood circulation na biki then kannakati akakaawa kayambako ne ku bya diabetes biki sukali wabeera mungi I mean okulabirira omuntu ekisinga obukulu ndyaye omukyala omwami n'emmere tobaawula abasajja totwawula nakulya era sorry ojja wegendereze nti omuntu bwakulaba agamba muntu webalize omukyala nakulabiridde that comes in fast buli akulaba agamba baba omukyala akulabiridde even when wabeera nga talinaawo kyamaanyi kyakola oba kumufumbira n'emirembe gyokka gyakuwa peace of mind that is enough entanda gy'abatuliza gyensibirira abakyala bonna mmeegayiridde omwami muwe peace of mind omwami muwe peace akakuluma kakati nzizeyo kati awonzize mu kasolingi yakojja nabwana byo mbikola akakuluma nkusibirira entanda egi approach omunno omutandisa otya. There are so many ways of addressing the issue. Tojja nzabi kati nza wanzije warata wangazi nyibife twali bagaga checha kujje wa kitaawo tata oya ina enyumba kololo obene machide mu kizungu myalilirena nojja wange mu kisenge kimu because on netaga tata omwetaga ne yeta kyalina mugaso nganzi okitegedde yes katika kana tugende n'ekiriwo abakyala muyige kino approach issues oza approaching otya ozihandle nina abami sigamba nti mbawana bukina biki njagala bategeza nze omukubo by the way nze omukubo nze government mukyala wange twali twogera nangamba bwe mba nkusaba ssente nkwegayiridde oluusi tombuuza nga kyengenda zikozesa sina gannyonnyola but ekyo yakireeta kubanga ndi approachable nagamba byenyinyonnyola ebimu biba byama byange ne famire yange oluusi wekusaba yabiri gampe nagamba era we tugenda nga twogera ate nziramu era nenkubuulira si wano nga wewantera kunninga nti kati zaki biki amaana akiraga wethe mami yawona nze ndudde nga mujjanja yagendako mu ddwaliro aho Masaka biki emulago so abikomyawo mpolampola nomanya sente zino zibadde zikola ki zino zennamuwa waite ebbanga n'abizza mu mukwano so eyensonga kati wali eri nga tuze mu okuwasa ng'oli muto wenyini wenjagala tugende tumenye ku biru kyakugruminga kikuyambye kityo kubanga wawasanga okyali muto ekyanyamba okuwasanga ndi muto determination otandika okumalirira bwe mala okuwasanga ndi muto salale gye nali nfuna yali tesobola kumala maka gange era nange natandika okiraba tuzadde abaana nasooka tuzalawo omulenzi n'omuwala ne batandika n'okusoma nze school fees ezasooka y'abaana batandika ddi 2012 13 ndozangaawo bwe watyo school fees ezasooka zaali mitwalo 18 bukyendagate nje nabatwala mu buli omu asooka mitwalo 18 nengenda wa HMW essomero ne mugamba munnange nze ndimufuna mpola naye kasomero ko kansanyusa naye nja kuleetanga ye ebiri nagamba it's okay kasajja kwa tuji receipting at the end of the term tukuwenga final determination ogiraba waliwo agamba nze abange mbagala mu international milioni 2 3 jeziri era omusajja angamba sagala kuwa abasajja bananga batuliza omusajja omuyangamba gwe Solomon nkwesiga totyanga okuzaala milioni 2 osobola sulira omwana omu milioni 2 gasobola okusulira abaana nga buli omwaza omwana asobola milioni 2 nga ttamu emu nowabaawo milioni 2 nga asasulira abaana 10 nga buli omwaza asula milioni 2 milioni 2 nsobola okuba nga asasulira abaana 20 nga buli omwaza asula kamu then yasobola okusula abaana nanga buli omwaza asula emitwalo ago atano nagamba kakati totya kuddawo musimanyize ebiti wazalira ddala
Namugamba nja kutwala emitwalo 2 sorry. Namugamba nja kutwala emitwalo 2. I want to tell you, kyanjigizamu ne ka financial discipline. Anti munnaye nga we budgeting ngati mwefuna. Kakati awo nina kendeta wakalala company yaffe tulina pick up. Pick up eyo najiga mango jivuga. Nayo yanyambako. Nga nze mmanye kati olusinga tugenda mu kyalo. Nga mzeeyo olusa antumyeyo nzekka. Ekyalo kyaffe kiri ku Lwekoyima road totuka Kibogo tukabukomero nodaka omunda. Nga nfuna abantu benteekako ofiseko mu nsawo. Mama wange nga asaplying amatooke ku hotel Africana. Nja kulaga engeri gyolabiryamu amakago. Amatooke ago nenda abasajja nga bakakonda ne bagawagulamu nange nenkiyiga. That means bwe yatuma okutwala ya amatooke ge nange nkondamu nenzijjamu eminwe negitutwalayo ebbanga. Awo olwotambuza maka. Then pick up yange eyo nga manyi okusengula abantu. Ogwo mulimu nno sebo nagulwamu nguvuddemu nnaku zino. Abantu basenkanga otwekako ebintu. Eyo pick up gyolaba eringa boda boda. Etikka paka kulya. Owoyita kukuba olina twalirako ebintu byange ngenda wano bwati ne bwati. Nakati olusibambi waliwo bensanga ne mugamba munange sorry. Kati wera mbaddewo ne mabega waliwo driver waffe. Omusinza omwe abatatendo. Nga yama ino kungamba nti olwegulo mzee ojja kumpamu ku pick up nina gwe njagala okutwala wano. Nzira yo kumulama gwe nagambe nothing comes by mistake in your life. Nothing. Ekize maaso go webuuze nkyeyambisiza ntya. Nkikozesezza ntya. Ese nyinza okubeera naawe. Njagala mmanye ekirungi ky'olina. Kiki enyinza nze bwe njogera naawe ne tumala ebbanga ntandika okuzuula ese naasobola ki. Asobola ki. Esensi y'omukaaga njirinamu. Lwakuba olusi mbasikwatulira. Nensoga ese asobola kino. Then bwe kuwa obudde biki byokola. Omanyi nti noyinza okuyiga ebintu by'omuntu n'obyadoptinga n'obimusinga. Ngokiwadde obudde. Ennaku ezo nze emirimu gya faamu nali nagivaamuko bintu bibiri ebyanziza mu faamu. Ekisooka taata wange alina obukulembeze ku Ggombolola wano. Yali mu babayita kikula ky'abantu y'omu ku bakulira akakiiko ako. Kati baali batwala amakulu ewa Kabaka. Nze gwe yatuma nfune emmotoka yange nendeete amakulu age bagenda okuguza Kabaka. Naye nga ye muzeeyazi baguziza buguza bano ab'oku Ggombolola. Yabaguza ente 3. Ente ezo zaalinga buli emu ya miliyoni 2. Naye muzeeyi bamusasulidde naku kampani wetuli. Nze nenga yanenzireeta. Bwe nva ku faamu mba mbeta katawuni akasooka ebukomero. Nensanga abasuubuzi baazo ne bagamba tukuwa buli emu 2 ago. Ne bagamba naye baziguze. Nenvuga. Tuba tutukeeka kiri. Ne bagamba tukwongera mu 10 kaki 2 ne ngamba bye biri byegamba nti buli kintu kibaamu ekyokuyiga. That means ziri valuable okutuuka ku kino. Kino. Okugenda nga bongezaamu. Emyezi egyo nali maze okugulayo ente endala 2. Bwe nali nvuddeko ne ngamba yafaamu bintawanya sinnabako myaka gikyabulamu. Omanyi n'ekirala abatuwuliriza abantu bangi ffe tweterawo excuses. Why? Ese oyo talina budde. Awo babeera mu mirimu gyabwe gy'okushutinga nga bumanyi ate obudde abufuna. Gwe omubuzizo olina obudde. Nze bwe mba nkwetaaga esi nkunoonya wonna wooli. Make sure nkunoonya wonna wooli. Obasawa mmeka? Mmeka? Yes. Obadde olunaku lukulu. Yes. Katonda bali bannaffe oba abalokole oba bana badini bagita calling. Katonda alina calling eziri mu mitwe gyaffe tetunnaziyutilizinga. Ate nyingi tetunnaziyutilizinga. Nze nkola counseling, nkolako just session, nsobola okusomesa eby'omu kisenge. Nkola emikolo gy'embaga. Ndi engineer mu manufacturing. Ninayo a company tukola transport. Kugamba kitambula. Ate ekintu okiwabwibudde ndi mujja faamu. Kati saa zino ejja faamu. In fact today is Wednesday. Friday ngendayo. Ate nina obutonde bwe nkume sigiri yange soka n'ekigenderako ekyo mbeko ne wenkituusa. Kubanga ekintu kimu obako ne wekituusa kitandika okuzza kyokka. Kitandika okuzza kyokka. Era waliwo kesikugiddeeyo nze bwe mmala okusoma nakaluubiza okukola ne bazadde bange mu kusooka. Obwongo bwange buŋŋamba
aligeze nezoka nekolako ewalala kati banange benasoma nabo bagenda mu Hima Cement fe engineering twasomera emyaka ejja nga abafulumya bakyabeeguya UPDF ya Twitter ngeyita Makasija Girl Barracks Roofings ya Twitter Hima Cement ya Twitter Uganda Bat ya Twitter companies ezo zawandikanga nti abagala muje tugende kwazimanyi nti diploma level you practical atosobola cooperating ne computer yes yenjawulo eriwo hati nze naye ngenda mu Hima Cement era mukwano gwange omu yamala n'agenda ate bo basukana kuwayo ka session nogenda nosomake South Africa myezi nga 6 ekyo nakyo ngenda kitukako nyagala kyekubiza ku bufumbo yebo yagenda nze agenda okugenda mu ebyo nga nfuna emitwalo ndoza nga 3 nga yafuna kamu 2 tufulumye ffenna kyanumya omutwe ebyo nno wenzi janga menti na emikolo njinyikirire because natandika neretinga tufulumye ffenna ate ono omusajja nga ngebimu ngolabyo nno oyinza bimusinga self expression biki nze mbadde na practical musinga biki naye jajja wange ye ensonga emu kuje navaako genda ewuwe omusajja oli yali mugezi bwe tutuula yaŋŋamba omuntu yeetaaga ki mu bulamu soka food accommodation and clothing nagamba ze necessities zetaagisaye nagamba accommodation ngenda gikuwa era yaŋŋamba bwati nali maze omunyumiza story eri nti nabadde ngenda mu Hima nga bampeemu ago 2 buli mwezi nagamba sente zogenda zikavalinga konze ntya nja kuwaayo 3 buli mwezi ng'omusaala ku workshop balina allowance gye bampa okumaintaininga awaka wange gyabanga 8 per week times 4 ziba sente nangamba ekirala oli kitwale nti mu musala gwamuwa kulika accommodation ngenda kusuza tezenkanye omusajja oli yali mugezi nagamba tukole ffenna tulabe by the time wekireetera ojja kulaba nga tukijjeemu omulamwa nkutuukira ku nsonga nti oluusi owulirizanga kati oli munnange infact zeyongera kati alinga mu 8 agenda mu 2 kati mu myaka gye tuyisizaawo kati tugenda myaka 15 n'okusoba nze ezize mu byenkola zikulisayo emirundi nga 6 kati olebedde nange nzirawo ku point eri buli ekijja mu bulamu bwo kiina ensonga kikole n'ekirala ffe batata baffe batusomesa famire yaffe tulinamu obuwulize lwako era oluusi abantu balowooza okuba nti mu buwulize abantu bakujogeramu walongo era njozeemu naye owuliriza oluusi mukutuma wano osengejja kati nze bwe mpitani okubeera mu lotale najingiramu nkyali muto naye nga nze ntumika naye nga mukuntuma era ebimu ku bye nali nfunyeemu nga sinaba nagenda mu MCing waliwo Rotarian yali mukwano gwaffe yategeka embaga nga nze twagiyitamu ne mukyala wange ate nga tuli mu kibiina kyekimu ffe beyawo okumanaginga nga sente zazirina nga mugende munoonye service provider twafisa akasente baba kakulabe yamaniye oba manyi naye simanyi naye twafisa akasente byali tebimuvaako yali agala occasion just aye nekirala tekyaliko nti twazifisiza mu bubi it was our bargaining power bargaining power nti wano nawe nyigiramu nawe twafisamu akasente waliwo ne brother wange bamuyita Yiga Peter naye era yategeka embaga ye nga yamaanyi omusajja era wamaanyi mukubiriza wa kyaki eri awo bagiyita Katon Matters naye era namuyambako kubanga yali amanyi in fact okumanya tukoze emirimu mingi nze naye twali tukoze gurupu y'aba ushers aba ushers abo bakyagenda mu maaso bakyaki lwakuba nze twakitamu nga tutandise okufuka bizi ate mu birala abatuwuliriza ki kyembalaga nti ebintu bijja mu maaso go utilize that ample time kyonna kikiri ekijja kyonna mu maaso go yes era kikole wakinyiga wakiki munnange ebintu ebimu Katonda asooka tugezesa bw'obeera patient mu maaso ne kivaayo nga kirungi
abantu bangi balina ebintu bye bayitamu nga tamanyi mu maaso bagenda bisanga. Era nze abaana benkola nabo nange ng'ogyeko workshop gye tulinanga family nange nali nkozeewo akange ka mobile nga njokya amadirisa n'enzigi nakati kakyatambula oli wampa omulimu lwakuba oluusi obugendo n'ofuukafuuka bize egimu oba tokyagisobola giutilizeemu naye ng'era ngikola kati oli bw'agimpa tugenda tokyera ebintu bye baku sayiti oluusi tubyokyeraawo kakati era nakyo nakitandikako nga njagala nkuddirayo ku kiri ekyokuyimirizaawo amaka because we natuula wansi ne ŋŋamba ekyo wange yatandikawo kampani nze bwe mba ndi musaayi gwe sirina kye nnyinza kutandikawo ekyo nno kye kyantawanya okutandikawo ekyo ate jjukiranga obuvunaanyizibwa bukuyinze olebedde oyina omukyala tojja banyuzamu tolina ssente. That is the point. So abatuwuliriza soka weetikke ekintu bwe kikumenya okijje ku mutwe okiteeke ku kibegabega okiteeke ku kugulu oyiribe nakyo ojja kuvaamu oyige nti nkankikolera obupiira obusindika mbeere nga tekikyamenya naye wabeera ng'okyalowoozako kirowooze tebikola. Obuvunaanyizibwa obwankeera bwandeetera okuyiiya natuuka ekiseera nga nze omulimu gw'ompitira gwonna ngusobola olwensonga oyagala kuyimirizaawo omukolo gwange ogwasooka ogw'okwanjula esitole enyuma nnyo nalinga nkola jakukyala newajja abawo omwami omu Mutaka Steven nandaba si ku TV yandaba ku ka video mu baneiba bweru kuli awo nga gwakokyala nze musibiki bajja ku kyaki nambuuza Solomon yogerera emikolo konze yineko mukukyala kati ngera kimanyi ye mwakwanjula ati nangamba nze nange ekirabo kyengenda okuwaayo nja kutwala mu kwanjula omukolo gwawe gwasooka simanyi ze bamuwa yampako emitwalo 10 gwaddanno yeddi mabegako yeyampayo 10 nogaanogera ku mukolo nasasulamu na school fees za mwana naye nasanyuka fees zaali zintuddemu omukolo gwe nasooka gwalina Kawaala naye mba mpitawo ndabawo health center eri Kawaala wali ekikuba ekikirirawo gwali awo mami beddirakobe njagala okutegeeza obumalirivu emigugu bwe gikuyinga osala amagezi obuleze tulanawo natulaba ekintu ekyo kyokwasa ng'oli muto nebiki ebyavaamu byebyo obuvunaanyizibwa bwannyinga musajja agamba nja kutwala gwelindako nga mpa mukolo nga tugenda twasinkana abagole masinkanako naku popupo naye nga mpale zakubaganye nagamba mbadde mmanyidde jakukyala gyange ono gyantuttemu wali tokozeemu ka practice nako yaŋŋamba ebigambo byewayogedde byogenda okwogera eri naye nja kusika buli wobeera sitaaka nga nkusika nagamba tewali nnyo kyamaanyi ate kumbe Katonda omusajja ono nze nnyo munonga yakoze muye emitwalo 500 kubanga Katonda yamuleeta kuntandisa guli omunene abantu nali otya abantu jukira ne bekukyala mubeera mu nnyumba oluusi mwogeramu akati guli okugeraageranya n'abalala ate gwe okulembedde mama owulira ofa omukolo ogwaliko abantu ng'ebi naye n'okuyingirawo nga lugumugumu senga nanywa Kawaala gino alinywedde nga lugumugumu akati ngunyumiza akati omukolo mulete ebintu tugende kati nga mmanyeera ebisokayo tugende n'ekigula lugi ebiki ngenda okulingizayo bwe abantu ningamba nfudde ekitiibwa mukolo nga munene naye ye amagezi ge yali ansalidde yangamba kati bantu batonotono nnyo abantu nga 10 nga tenti zijjudde kanalako kusika kati ekyayamba nga bwayogera nga nsika nenguma naye omwami omukulu gwe nali ntudde naye yali anninaanye yategeera nti ntidde akaseera agamba okwogera okusobola naye sokokakkani nankuba obwamba banne nga simumanyi nako yali mwami mukulu nga n'okunzaala nzaala yagamba nkulaba ojja kugira naye sokokakkane kakkana njagala okutegeeza omukolo
ngeno kakananga abazinyi batandise okujja omanyidde mwa tuketa no manyira bannange sente sinyangu mwemulaba abantu bala sente zaabwe mubaleke bali sente zaabwe biralamu bintu natya akati mbwe malokolo okuwedde navuga yeji esatu ate sikafulu jukira ka talent mwe kaliako okunyumyawo ogataga ebigambo sigwangu nako ate munange nga bino byava ddaka kati nze mu 11 nakola pem nensokinga Luganda ngawala bange kitaliyo nga nze Luganda lwange ndwagala naye nze Oluganda walingawo omwami bamusanga master wa Lugembe twadde ne reunion namulabye nako yatusomesa Oluganda nga tusomesa okugatta emboozi ebisoko by the way mu English nze nali mulungi nga manyi English paper wano yetwakolanga ntekamu ebisoko bayitanga idioms nga nze manyi okugatta emboozi ne paper zange zimu nkyazirina era bwe nsoma mu kati nseka ngamba kino kyali kyavadda kakati omusajja yatusomesanga Oluganda kumbe lututegekera mu maaso kiki tunaabeera era kugezako kiri nti Katonda tasindika kintu mu maaso go nze nalina kukola pemu art ne art nga sisimukoze ku olevo nokola Luganda era lukuyamba paka kati tewali kintu kijja mu maaso go munsobi Katonda aba alina kyayagala oyitemu akutuse waliwo awakanirwanga oteredde tewali n'abakulembeze bonna batukulemberera mu ggwanga nabiki bonna bagamba nti waliwo awazibu we twayita naye ffe obuzibu tulina tetwagala kuyita wazibu twagala kawewevulikasi nze challenge zonna zempitamu mu bulamu ng'omuntu obeera okosebwa naye ntulamu ennaku ezi naye ngamba katugende n'ekigenda mu maaso fumbo ne butambula naye nkunyumiza nti sente zange zasooka mu kwanjula nasulamu school fees bali bamanya school fees in fact nazisiwereza madamu ku mobile money direct nga n'omukolo tegunnagwa kwana nali manyi nalina ekizibu kya fees emikolo omukolo gwasooka gwakwanjula gwa mitwalo 10 kati munnange agamba ati balina bulungi kasente naye ye kye yali amaziza jjukira obanga yakutraininga ate omubuuza ze bakuwadde yaba olwo akufunyeeko wadde folusi ofuna omukolo nga babawadde miliyoni ngemu 2 wese omugamba nja kuwaka 3 baana genda otolako kapaati akasinga agwa ogufunye ebyo ebitambula so ebyo ebiri olaba ekintu kino ekyobufumbo kyetwogerako ekyobufumbo obw'abato omanyi tudi nga we nkunyonyodde emabegako awo nti tuli mulembe nga bavubuka batya okuwasa batera ddala okuwasa ate abavubuka mbategeeza tata wange yatera okyogera nnyo money will never be enough tesobola ate nga nnaku zonagamba tusooka kola sente olyoka owase abakazi kujja nga bangi tekikola kiboma ekyo ate nakyo kyogereko nina kalaka enkugirayo jjajja wange lwaki yali ayagala mpase mangu yaŋŋamba bw'ozaala mangu at 25 Katonda nakuwa obulamu when you are 50 first born nga ali 25 ebwongo bwamwe bubeera kumpi bwenkana akuyambako mukulu muno ate kati kino ekintu kyebagamba nti oyinza obutafuna soka ofune sente ozaale soka ofune sente owase ebyo tebikola bw'otaazifune baba bakushuwadde asatu ajja kubazina ekizibu kye tulina abantu balina life gye beetwalamu omuzungu yatukola bulungi okuleeta obuyigirize naye tugoberera nnyo ate ekintu kye waliwo tulina okwerowoleza nga ffe abaddugavu nkugambe tata wange yaŋŋambe ewakitawe teyasiibula repetitively kijja kibaawo nti guno omusayi gujja gulondola nti ffe tuwasa mangu tuzaala mangu kati okuzaala amangu n'okuwasa amangu nga ogambye ekyakuwa obuvunaanyizibwa bwakusindikiriza okukola ennyo biki ebirala byolaba nti senga okuzaala amangu n'okuwasa amangu kyakuyamba bintu kingi okweŋŋanga mangu ensi ebizibu by'ensi challenges zijja mu maaso go ne zifuuka part of you nga tokyatya n'ozimanyi yes nobeera bizibu gwe n'ekirala ffe mu society ddala wano mu Buganda weekulidde wemmanyi omuntu omufumbo bamutwala nga entegeera ye yanjawulo even then emabegako nga tebakuwa ba LC chairman kati babawa lwakuba kati omuyeyeguze naye emabegako
ensonga ezibeera mu LC ezisinga z'amaka. Nze mama wange ekiya person eyo waggulu eyo mu sempa zone ekiri mu kizungu ekiya person ensonga ezisinga okujja mu LC z'amaka. Kati gwe atali mufumbo ogenda zigonjoola oti tomanyira wawa kwekubi oyinza okuba nawe wasomera ng'asoma obufumbo ojja kukwata wano katawayo gategate oteke obufumbo bizinensi tebirina formula era tolina woyinza kukoppa ate yo business kati yo business tetugabanako ey'obufumbo sijja kugendayo ennyo nga nze but at least business manyi tekitegeeza kakati gwe waliwo yakugambye nti mwami Solomon mumanyi ajja kukola ki ajja kukwatagana mangu naawe bwotyo bwogenda ogalupi nga ogenda oweza following ogenda oweza abantu mpola ate bwoli awolerange negamba waliwo n'omuntu okumanya ayinza okunywa empola n'ogenda ng'oweza naye singa oba tonnatandikako ate ejja ebiri obeera n'oka ng'olaba TV tewali muntu amanyi bufumbo kuleka bulimu batugambye obufumbo kati bw'ennaku zino si bwa mutiitiizi bulimu challenges financially we are not doing well business zonna buli omu waali alwana so that means bulimu okuweerera abaana bulimu okukola biki kakati waliwo kanjogera ku ky'okuweerera abaana bazadde bangi basumbukana bangi Katikkiro ennaku ezo yakyogerako omanyi abalungambe b'emikolo twagenda okutwalayo oluwalo wenawulira point agistressinga noonya w'osobola nagamba babadde basonda swimming pool yagiyise ekidiba omanyi buli kimu akigandawaza naga twalisonda ekidiba kya smack bo gye basomera naye nga naye basondera ekidiba balina mu kusomero ddungi lina setasi nnungi naye obe bakisonzi baana bo beesobola naye ye aswesengayo nagamba waliwo omusajja ali ku CBS bamuyita musomesani atera kubeera kasawa zigenda kuwera nnya agamba tonoonya ssomero ddungi noonya essomero ly'osobola kakuyimiza esitole y'essomero nayo njirina nti bituyise mu bufumbo ntegeragana n'omukyala mugamba nze njagala nnyo okuteesa ebyesajja ndwawo nnyo bikola mbozi ngomaze kunnemerera era nze asajja benaku kyebagala anti ng'omukazi olusi amukalubiriza sisobola kirengeza musajja yeka olusi nkirengeza omukazi wako okimanyi tugenda kudda waawo tuyagala kukozesa sajja okimanyi obufumbo obw'amaanyi tebukyakola bulema obufumbo bwakuteesa kati kankubuye ne research gye nakola kubanga ndi mu counseling eyo abamaanyi ababiri tebabeera mu nnyumba emu obufumbo bwe bugaana manya kuliko ow'amaanyi alemeddwa omanya babadde abamaanyi babiri obufumbo okutambula kulina okubaako omunafu n'ow'amaanyi kulina okubaako omusiru n'omugezi omusirisi nti tategeera wabula akola ki akakkana aguma agonda era omanyi lwaki bagamba nti generation y'abamama baffe abavuddeko awo bafumbanga they turn the deaf ear abawala bangi bwe mbasinkana even nina ne benkansolinga nina ne gwendi naye kati bali ne baawe agenda nasuubula nadda asuubula UK yangamba baawe akuba ekyeyo UK 6 months najja mu Uganda namala 6 months naye zafuna mu kyeyo azisuubulamu ebyokuzanyisa by'abaana najja abitunda eno nabeera nga ate addukamu ku misinde okusinga ate asuubula UK kati mbagala musula namugambe no mulina abaana bana olagawa ogenda kuza tokyazaala naye kati waliwo banna bamupika ekyo nemugamba please kakana naye ofuba obubeerawo omuntu nagana nakuba ekyo emyezi mukaaga nakomawo ng'okakasa otetereeza emyezi omukaaga njagala okutegeeza singa sikuba nti ki era n'oli emyezi mukaaga amanyi okuwasizaayo ono byebimutawaanya era yawasa namugamba ekyogenda okukola is for the good of your children oli etufu alinayo n'omwana ate musajja yes namugamba oli musajja abaana abo ate yazaala nno bawala mukazi wattu beetaaga taata waabwe namugamba beetaaga taata waabwe mukansolinga buli lukedde nze
ngumya nenze bimbikati nkoye gamba totawana omusasira yes musasira nebizibe so abishalinga naye mbimanyi nena mugamba kola ki takana abaana kati bakuze beetaga nnyo taata waabwe nnyo ffe waliwo ebyatuuka ku taata waffe ne maama waffe bwe tukuze ne gye tutuuse buli omu bwakutuuza akugamba bibye baba woyo kirolo nekiri taata wo kale yo tali obimanya olanga okuza nga mama yali bwati otandika okwawula naye omanyi lwaki bamama baffe bafumba edda wano ffe naddala mu kali kyaffe gye mmanyiko Buganda gyokolako ne kadisaaki babagamba nga tewali kunoba togamba nti babajoga nga ffe mwoza mbu tubajoga nnyo babagamba nga tukwegayiridde guma ne kati wano ate munnange okuguma otuuka ku buwanguzi wadde oyita mu bulumi okimanyi nti abaana ayo bakula baddayo wa maama waabwe si bonna abadde wa taata be batono abadde wa taata be batono naye abasinga era maama natubeererawo era maama nze omukwafunye omukisa nti bonna bambeereddewo naye okusinga taata nze yanguluminga nnyo mukunguluminga mulimu okukuba embooko ffe taata waffe yali mukame wakubanye embooko ngaye tuli balalu nnyo gyakome tukuba gyalakome eddamu naye nga buli kimu ekyetagisa otuyigiriza yakituyigiriza yes yakituyigiriza bulungi nnyo naye njala kutegeeza mu bufumbo these two parties that become one kuliko alina okugumiikiriza munne waliwo emboozi z'owulira bye bayita ebiboozibozi omusajja oyo omukazi ndooza amuloga omusanga oluusi ayoza bintu ayera olujja agumiikiriza ng'akimanyi mami alinamu kawaleti oluusi omusinga so that means obimu otekeko joint effort tovaako mikono omu namugeza basajja bangi bw'otegera mukyala wo ng'alina ku sente ate tolina zimusaba direct omwewolako ate ogenda zizzaayo abasajja ebitundu 4 abewola sente tebazizza omukazi nga balangira oguma nakulangira kastanzina nange nali nzeewozeeko tozaayo nze muwa sente okusinga nze muwa sente amanya abasajja bewadde nnyo entayitlement njaganga abasajja nze musajja tonziramu tombuza wajemba mbu simanyi tokwata simu yange nedda gamazima getaaga bobufumbo between two parties kati naddala ekikulu kati nze mukyala wange ndowooza alinamu kachansi engeri gyemanyi okuya counseling manyi nti nina omuwa obudde nina okubeera dawuniko ebimu owuliriza waliwo nebyaggamba nebikujijira mu kutulo n'oguma nekiyita namala nagamba eka bebi nsonyiwa nga aluya gumusinzi nekirala bambuliiza ekyo kintu ekyo be patient mu buli kimu okoleka okutandika nga bizinesi na biki ebyo papamu naye reason ensonga zino ezizitowa just be patient osooka omanye ekintu kino kitutwalawa naddala mu maka mbadde nkunyumiza nga ngamba abantu noonya essomero lyosobola tonoonya ssomero lyoyagala era badde ogatunyumiza nga mwali muteesa n'omukyala twateesa n'omukyala olumugamba kati mami oyagala ki nagamba tetuli bulungi nnyo inkamu ebyemabega abaana bakyali bato njagala abaana bange bayite bagende mu secondary ennungi nemugamba nze nange nkibaagaliza but I mind about my money we have little money zitambuza bulamu so nja kuddamu negenda nekubakalisa kikangaawo kati nina mukwano gwange era yali mulotale yamwita Ana nali nyumya naye nangamba solo abaana bange bali Masaka nsasula sente bweziti nagamba those are good schools mwami Google taliwo good schools in Masaka performance bagendera nga ateze nasomerayo A-level neri ku engineering nga wali ya malungi nga n'abaana nasoma nabo nengamba nawulira nga abaana nga bavudde masomero gano nenga tuvuganya nabo nga abamu batusinga wali amasomero amalungi waliwo Lewozi waliwo Bright Grammar Uganda Matters waliwo Villa Road kati nze nabatwala ku Villa Road era baita KY wagali 5 schools in fact waliwo emyaka egibaddeko babekawo nga ku top 10 gonna kwegali nengamba what naye nembulyamu omukyala omanyi
abaana genda batwala Masaka nagamba nfudde nze abaana basobola batwaleeyo ayewala ayewala naye kyemwebazaako n'agumamu ndo agamba ate munaye sente tewali tuvuga twala abaana ku Masaka ku Villa Road yasooka yagenda okubafunira ebifo ate sigende mu lugendo era akomawo talina kyakola naye nno ng'atambudde amasomero agamazeeyo madhakeya nitede tabibi gyagamu agayise mu Kampala ag'amaanyi Kampala parents bikoze bitya nsirikanze ne mugamba abantu atwale Masaka wasoboka I'm telling you ne ku mulimu uba uli andi nota abaana Masaka bagamba ne Yesu layinza okuba yagwedda kati nkumulira zo challenges zetusanga mu bufumbo omuntu yali taata wange sebo wagambye oti abaana batute Masaka oja kuweerera ne taata wange muti oli ne musajja simu wangu ngamba oja kuweerera kuba ategeera yampa omusaala ndudde wensobola era ddako fees bali mu meka by then nga bali mwana atano kati bagenze okuvaayo badde mu secondary nga bali mu 67 agamba oja kuweerera kati tugenda omukyala batala yakola interview omuna agiita bulungi nnyo then omulala n'agiita fairly omuwala tuguze ebintu tubatwala mu kisulo on the first day what happened omukyala ne tusisinkana ojiwe musuubuzi wa mu Kiyembe Kikubo bwe bityo basoma bonna ekibibi basoma bonna ekibibi SS nga mugamba ani yakulagiridde amagezi gaffe ffe munange abaana tubaleete number 1 bayita number 2 balina empisa number 3 ffe tuli basuubuzi sente zaffe tuzaagala omukyala omutima ne guddamu awo nakakana tuba tuli awo nga waliwo garage etuyanya ku workshop nga n'omwami omulala azze mwami Lugendo bulijjo naawe oleetena abaana Masaka ngati simbadde sikubala mu bantu bagezi ng'oli musajja mugezi mukyala n'awuliriza ebintu bino munnange gye byakkira omukyala tututeyo abaffe ng'atwalayo abamukwano gwabo n'abamuko waffe ogu nga tubala ffenna ka finance tuli myaka egyahasolinga tebawezeeyo bataano ngera okufoomu agamba agende engeri gye waliwo ka distance akyalira bonna eyali aganye yayongerayo abalala abo basatu nga naye ababidde ku kyama naye omukyala ekimutengula ojiwa ono muga nangamba yali Salma Safina nangamba oyo mwana mugagga nangamba oyo musuubuzi mugagga ddala bw'aba asobola okukola ekyo nagamba nti I value my money nga manyi nti it comes with performance ye wano distance change ebintu ebyo tubyogerako abantu abasinga baddawo balowooza olwabya kweraga mbakuyita kweraga mwana nga alina okugenda gyenjagala biki miliyoni 5 yes abaziina nene balowooza nti abatute baliyo abaana mu masomero gali sente tebaziina abaana kyekimu ennaku ezo yali chifu jajo Winyiddolo bwakubuulira primary ye yasomera ne mu bigere but is the chief judge nze sagala muntu yekwase masomero gasomeddemu muntu ego gwe gukweyimirira saga ejo sikivumirira sinti bwe basomera amalungi kibya muntu ego era stilo osobola okusomera musomero eddungi in fact kanchogerako kino kuba waliwo omukwano gwange twali mu interactinga tetunayingira lotale y'abakulu ng'asomera Savio ngafumula oluzungu neffe twamusooka okubeera abapresident ba clubs ezo. We were leaders, groomed leaders are born, others are made, but parents bo bakola kinene nnyo okuguroominga. Okay, parents first. Parents nga talina kyerikoze ye challenge ejjamu nti parents oluusi tebawa abaana budde olwobudde Mr. Solomon nga tumaliriza abafumbo abaana abadde batudde okuwasa nga bato abaana abawala abatudde okufumbirwa nga bato ntanda kijoyinza obbasibirira abatuulize ntanda abalinda okufumbirwa ku myaka tuli wano tulinze kufumbirwa ku baana abatuuliza bannange temutya naddala abaana b'obulenzi kuba ab'obuwala bambi tubawamu ka chance bo banoonye naye ffe ab'obulenzi gwonoonya please temutya tandika bw'ototandike togenda kusala magezi omanyi ne ku mulimu mbagamba nina abaana manyi ogenda nabo mu field ennaku ezo wali abafaatha balina lujja eyo mityana
waliwo gwe nagenda nabo mu covid yawo ne mbabuulira ne mbagamba twali tukomawo nga tugula amatooke omunaga kati si ye talina gwatwalira ttooke ne mugamba ndowooza okiraba kati waliwo kamoto akalala tata wange oyo gwe nagambye nakunyumizako wali ke yaŋŋamba gwe Solomon ne mutabani wange sindoyaza tata moto create demand era emmoto ye buli wandabako abeera nkonerera create demand tobeerawo busajjasajja buno buti ati beera musajja ebizibu byeŋŋanga basajja the more the challenges the more you become a man yabeera create demand zaala abaana ojja banoonyezi baweereza ate ojja zifuna ffe twazaalibwa n'omukisa beera kugumya buli kaseera kaakati njagala bategeeza mwenna abali eyo tewali budde butuufu after university after institution omaze waliwo ennaku zino abagenda nakatinga abafayogera ku university nagenda mu institution bw'oba otandise okukola sente zonna z'olina zisobola okutandika amaka in fact nze gambe kyesikubiddera kwa byali byadda natandika ewaka nga ndekawo 15 ne munnange twali tukola in fact twamala ebbanga ddene nga tulya chips kwajukira mukola mwenna mukomawo temufumba temulina nnyo family nga nowa chips yatumanyi atuleetera oluusi nno nga tukoye nagulawo olugi naziyisaawo nateekawo nasibo ne tutazire naziri ennaku zino bagambe mbu ayagala mukomewo mwenna ssaawa 5 ogende mu kiyungu umufumbire nga temonna mukomyewo 5 kugamba simanyi ekyo kisinziira ku nsawo yo omusajja nze mukyala wange okuva mu covid ali tataddanga mukola naye ffe twabala time ya covid ne tuzaaliramu kaabato ne mugamba sooka obalabirire era ne mugamba ku income yange buli mwezi nja kutoolangako omwayo mwezi ninga bebekulu nange zikubeerako mu nsawo sijja zoogera mugamba nti nkuwaayo ke zikubeerako mu nsawo naye ekyo kizze kubanga nze nkuzeemu because now ndi mu 40s nkuzeemu naye omuto atandika obutandisi you can start small the idea is only one jajange gye yaŋŋamba noonya omuntu gw'osobola esi tomusobola kakirasa akukaleke ayina abantu be genda onoonye bw'osobola ate weebali kati ffe tulina obuzibu bino gye tutuuse waliwo ne baogizi bafe abamu abaddawo ne bakomawo se Solomon onzalira abaana balungi nze nkolamu obuvunaanyizibwa because batandise okuggwerayo nga bala time etandise okukola ki ne batandika kati Solomon nze kulaba nze nayo bidabikira bulungi nze just nkwagalako sibayo berenga dona bijje bwe bityo babikola abamu bagira mu approach ezo bwe zityo naye nga nze waliwo omwami omukulu mukwano gwange yagamba nagamba naddala ffe abasajja abali muka ego sobola kuba mbulwokuba gwe omukazi olina ssente mbuze kuzala embuuza nze omwana abeerawo ng'agamba mbu just daddy wuuli njagala nange afiiringemukko ate oluusi tojja kusika naye mugwa kuba gwe oyagala okoleka shopping ka 10 yayagala shopping ya 5 agenda mu standard ekagali ne kajula bwe kati ebyo naga kujjako with the consensus muizo bikanyako ngambe ntwaliyo obufumbo obulala buli omu abeera wuwe obeera eri oli abeera eri mwerabako bwerabi naye oluzungu luba lususe mbubitambula kati ebinaku bitambula abakazi babeerawo abeerawo ng'alinaako akasente nga n'omwami alinawo kasente kati ne balamwamu ebyo babamenyamenya omanyi lwaki ekyo kizze bwe kityo ate obufumo obutambula omuntu tabeereka naye ekisolo kye bayita omuntu tabeereka naye nze oli gwe gavumenti oli amala emyezi mukaga nakomawo waliwo n'abamu abakozi bannanga batukola nabo nga ye amaka ge galinga wakisooka kiri kuddeyo waggulu ng'asobola kulonda ddayo eri wiikendi obufumbo bannaye bulwawo nti ate muneesojja ddi naye buno bwabuli bukanaku olusooka omyowo onyweddemu waliwo nakomawo wanyweddemu olinagamba alinga agudde mu bbulu wale anaabye munaabe naye nga bannange mbategeeza mwenna abatuuliriza bufumbo bizinesi biki mu bulamu bw'ensi eno kusalawo kintandise there is no right time the time is now bwe tubeera ffe mu Fathers Union eyo tugamba anytime is tea time obufumbo bo anytime is tea time so kati kusalawo even n'abaana ab'obuwala njagala bategeeza twakizudde nga abalenzi ba cowards pushingako
pushingako eh pushingako naawe olabe si mu bubi mukake tomukaka nnyo kiri awo kugula ebintu but kolayo ku buntu anti gula ebintu era ajja kuvaayo yekka omwana otegera nti tabiriiko naye nga njagala ogambe nti naawe olina kyogezezaako tolinda awo mbunze ndi mumbejja bajja kunkima ani agenda okukima bino bya competition abantu webali omwami waatyo okukwana anti era tulina be tutya kati nga nze ntandika totandika mpatumanyi totandika approach ena gyogeddeko totandika nti nze neeresa there are ways you can do it for example hallo uba olumu ogenda okulaba ng'ona bw'aba akubuuza yeyeegonza muno ate era njagala okutegeeza ebize bibaawo omuntu ate njagala okubategeeza abatuliza fe abami ennaku zino ka finance katutavukako tutya obamu nga esi tojja esi ajjako nakakatono ogamba naye baaba kavaliyo nkalaba najjayo olusimu si miliyoni nga bbiri ezo si nnya ssatu ezo nga ogende mubalabalamu nga bwayimiridde ngezi ogamba naye bannaaye solomoni waabwe alumbe okitegedde nekirala webale kuwona kantu ako naye najje nali nkola counseling nenkayiga omwana yabuuza ekibuuzo ekyefaanana bwe kityo omuwala okulidde maka malungi bazadde bo Katonda yabawa omukisa mubadde bulungi bw'ofuna omwami nga okitegedde okizudde ekituufu akwagala omuntu akwagala bayithawo omulaba n'alimba omulaba omuntu gw'osika nga tajja omuntu akwagala ayakayakamuko how are you good morning where have you been where are you where can I find you can I pick you up okulaba nga kaliro katandise okukola ki okweyongera totwala muntu mu class mwabawala kati mwe namwe metatikana esinga mwali bwakoza waya kanwigo gwe mugambe anywhere bitandikira we tomuganda kafe java adize bujoje tonna to setting oli pesi soko manya asobola ki kwango hizo ga kafe java ngabona asinga kafe nga wa mama naka obanga asinga oko ne wesubya omukisa mugabe ona wa muleke yepike abasajja twegerera nogamba era kati nyinza okutandika nga tumitinga ku Serena nenzira mune tujja ku Fairway Hotel ne tuvanda mu restaurants tudda mu Cafe Javas ne KFC ne tuvaawo ayi tujja tudda kati nga wano ku Facebook it is a cool area sika bay nnyo naye nga relationship eno bwejja ekula emusente mba muzeetaaga mutandika okukendeeza ku expense ng'okuleka nga muli mu holiday nti oba tugenzeko kuwummulako mutandika okukendeeza ku expense naye tokkiriza musajja gwe mudictatinga n'ekirala omusajja tomulangira sokisi zirimu ebituli ebiki musajja bagayaavu sokisi zirimu ebituli na biki gwegula yes sokisi 5,000 10,000 ennungi gwegula ngambemo aye tomulaga nti wagirabye mugaye mukwano kekana katono kesobola okuwaayo omulaga baaki ego omukonkoze bubi olala kukuba musumaali wefudde maama wange abatuliza nabakwagadde essimu kale bannange abanjagala kweja emirimu gyonna gyokola nsobola okwogerera emikolo nsobola okukansolinga abafumbo nkola emirimu gya manufacturing ndi musajja muweesi ebyuma byakasolime muddogo ente n'ebirala byonna nga we muzze muwulira essimu yange 0753 89 68 osobola okumpita mu kintu kyonna kyoyagala osobola n'okumpita tunyumyemu ngo counseling eyo yakunyumyamu naawe mu psychological therapy nobeera nga nkuzza emmeeme oba omutima emboozi tugenda okuvaawo ng'olina byofunyemu noga abantu gye bali ababonaabona sinze nzekka so atuliza bwekityo bwe kiri naye twebaziza nnyo obudde bwammwe bonna bwe mutuwadde ntumirako bannange benkola nabo ku kampani ya John Lugendo mu Ndeebaawo antumirako bannange bempangala nabo mu budde bwange obw'eddembe Rotarians abenjawulo nze nga nsinzira mu ttabi lya Makindye
n'abamachinde West abo nabo tukolagana nabo nnyo. Ntumirako ne bakadde bange yonna gye bali manyi nti nno bamanyi kyendi kubanga kyendi okusinga kivudde mu bo era manyi banyumiriza mbagamba yalina ensonga zakwatako ne zitambula. Ntumirako ne omukyala n'abaana mwenna mbagaliza ekiseera ekirungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuyinza otukyalirako Mr. Solomon kaspe n'olulala ojja kujja otunyumiza bingi bye tutogeddeeko. Leero nina kyenjize actually mayonzi nange bwe mbeera wano nange mba ndi muyizi nange mba nina byenjize. However abatwala ku S Media kansubire leero abadde batyo okuwasa nga muli baami mugenda kuwasa lwampaka n'abakyala essaawa yonna tugenda kutandika okwetega tusooke bujje tutya batandike bantu batutya bantu batya tugenda kutandika ebintu bino. So please guys wobanga oli mpya kweno channel please subscribe likinga commentinga sharinga nyongera bagamba nti bambi olugendo tugenda tubukwala tugenda ku mutwalo please subscribe tufukeyo to celebrating but we love you so much. Brian yabadde ku camera nsigala nze na Bulime Esther S1 Talk with S Media. We love you all. Bye bye.